abadde mutabani wa Joseph Masukko Tayombere nga omutabani ono yapangisa omutemu Moses abeere ngatta kitaawe. Omukulu Joseph Tayombera abadde mutuuze we Kakindo nga abadde awezeza emyaka 7 ng'era mulimi w'emmwanyi. So omwana ono ndoza yafunamu obutakkaanya ne kitaawe. Poliisi ekyagezako kunoonyereza omwana ono yava kuki okubeera nga anyiiga atuuka okubeera nga atta kitaawe tebanaba kubeera nga bamanya naye nga sofa omukulu Tadeo Sempa nga mutabani yakkiriza emisango gino eno. Omwana ono wa myaka 22 ekyali bwe kiti nti baabazanga taata we agenze mu nnimiro n'afuna omutuuze ono Moses Lulenga ye mutuuze ate w'emukono ku kyalo Nakwero n'amugamba nti ngenda kuwa $3,000,000 onyamba onzigirewo kitange. Ne bamulumba kitaawe era ne bamuttira mu nnimiro mu kugezaako okubulankanya obujulizi awo wonna abatuuze beekengera. Mu kwekengera ne balayo enduulu eyasomba abantu b'oku kyalo era okukkakkana ng'omwana ono bamukubye emiggo emizibu era essaawa zino akyali mu kubeera ng'afuna obujjanjabi naye nga ali mu mikono gya poliisi. Omukulu ye Lule yagezaako okwagala okudduka nga ali ku boda naye aba boda ku stage eddako be bamulayiza enduulu abantu abane beesomba era naye ne bamukwatira awo. So ababiri bano bali mu mikono gya poliisi era poliisi egezaako okubeera ng'etunnyonnyola era n'okwongera okunoonyereza biki byonna ebyagenda mu maaso oba buzibu bwonna we bwava naye nga sofa egezaako okwebaza omuntu wa wansi nti beebale kubeera nga bayambako poliisi kuba waliwo incidents ezimu ezibeera mu bitundu ng'ate omuntu w'okukyalo oba omuntu ali okumpi ayinza okuyamba kuba oli awo omukulu Lule yandibadde adduka buddusi kuba already yali amaze okubeera ng'ayitamu. So sides eyo bwe bityo bwe biri omukulu Joseph n'agenda. Kale ebyo nno bwe bityo bigenda mu maaso obudde tukyalinawo kakati gomule bwa sumula kyosobola okuba ng'okola kwe kubwatula bingo. Kodi eri *238*10# *238